Namunju w'omuntu yeetabye mu kuziika eyali mmeeya wa Kampala Hajji Nasser Ssebaggala ku bijja by'abakadde ebisangibwa ekisaasi mu Kampala. Mu beetabye mu kuziika mubaddemu bannabyabufuzi ku mitendera egy'enjawulo, abakulembeze b'eddiini y'obusiraamu abasuubuzi mu kibuga Kampala, n'abakungu okuva mu gavumenti y'e Mengo ne gavumenti ya wakati. Sheikh Lukman wa Kinyankali yakuliddemu okubuulira okuva mu bakulembeze b'obusiraamu era ng'ono asinzidde wano n'atangaaza ku ky'okulwawo okuziika Ssebaggala nga bwe yalaama. Abasinga okumuvunaanyizibwako be baana be bazaala be bababikira mmwe abali abakyankalana be bababikira Ssebaggala yakoze eki yafudde era be bababuulira butya bwagenda okuziikibwa era wa era ddi era mu mulimu gwammwe kujja kubeerawo ng'akola ki. Sheikh wa Kinyankali avumiridde abasiraamu abaavaayo ne banenya famire y'omugenzi olw'okulwisa omugenzi ku nsi n'abasaba bamulage Kurani w'ekigaanira. Musiraamu tuleme kukwasa nsonga nga tuzikwasa tuteeka mu feeling tumoralizingire ku bannaffe Mungu babajjudde mu bulamu bw'ensi eno. Atendereza n'omugenzi olw'okukkiririzaamu ne yeesimba ku bifo eby'amaanyi mu ggwanga yadde nga teyasoma. Munne akugambye yayogera mulamu n'agamba nti njagala mu nsiiko oluvannyuma lw'ennaku mmeka 3 ku leediyo y'eggwanga ze namuwulira nabo n'amala nadda ewuwe n'ateera ne wayita ebbanga Mungu lyageze n'afa. Kati temwagenda ne mumuwabulanga mulamu. Bamulekwa boogedde ku biseera byabwe ebyasembyeyo n'omugenzi kyokka ne basaba abantu bonna okusonyiwa kitaabwe byonna bye yabasobya. Bwe nasemberawo nti n'agamba abantu osigalanga ku ddiini yo ne ku kigambo kyo ebisigadde bijja kugenda mu maaso nga bw'obyagala mu nsi. Ekintu ekyo kyankubawala nnyo. Ekyo olunaku lwa Friday wekyekiteesa ku Friday nga Agataliikonfuufu. Mbasaba namwe abali wano mbasabira era namwe musabira Hajji. Kyokola muno nawe kye bakola. Mumusonyiwe namwe bajja basonyiwa. Tuleegalidde tuyambe. Nasser Ssebaggala omu ku bamulekwa ayogedde ku biruubirirwa by'omugenzi eby'ebyobufuzi bwa Kampala n'ekifo kye yabadde ayagala okwegwanyiza ekya Lord Mayor wa Kampala yadde nga teyaweebwa mukisa kusunsulwa. Operation y'ebbirizi yafuna yabuzanga omusawo bwe kukkiriza n'osala omulundi guno n'asobola okubeera mu kalulu akagenda okujja. Bw'otankakasa tosala naye bw'onkakasa nja kukkiriza ogenda mu operation room. Omugagga Godfrey Kirumira ayogedde ku Ssebaggala ng'omukulembeze yali atuukekako okwawukanako n'abakulembeze abamuddira mu bigere. Yagenda n'ayingira awo mu City Council. Batono nnyo ababadde batuukirirwa nga Ssebaggala batono. Naye abantu bamala okufuna ne bafuuka bifo eby'amaanyi njogerako mu ab'ebifuzi abafuusa ab'amaanyi. Temutuukikako muli bazibu. Ono yeegatiddwako omugagga Hassan Basajja Balaba ne basaba abakulembeze b'ekibuga okolagana nabo kuba nabo balina ettaffaali lye bagatta ku kibuga Kampala. Approach ng'obuulira omuntu nti waliwo ensobi nkulu nnyo. Omumyuka wa Katikkiro wa Buganda asooka Hajji Nasser akubiriza abavubuka okwenyigira mu buyiiya nga bakyalina amaanyi ng'omugenzi bwe yakola. Okola ennyo okola obutaweera ezo ensonga ssemasonga bbiri nziraba mu Nasser Ssebaggala. Omubaka wa Kyaddondo East era nga yakulira ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogedde ku Ssebaggala ng'eyamufuula kyali kati olw'obuvumu bwe yakozesa okwesimbawo ku bwa mmeeya bw'ekibuga nga talina kyali. Kubanga ali mwana wa mukyala mama wange single mother alina obwana 10 tasaanidde nga Ssebaggala bwe yali naye yampa confidence nga bwe manyi we yawa abantu abalala confidence. Era ffe mu ghetto tulina enjogera egamba nti Ssebaggala yatusambira akaggi. Wano Kyagulanyi wasinzidde n'asaba abavubuka okutwala Ssebaggala ng'ekyokulabirako gye bali bave mu by'okwenyooma. Tumukoppeko ebyo ebirungi ebyo byamusobako ate tufune omukisa ffe nga ffe kuba Ssebaggala ffe Ssebaggala abapya abaliwo okulongoosa ate ebyo byasoba ku Ssebaggala eyatusooka. Omumyuka wa Katikkiro wa Uganda asooka Alhaji Kirunda Kiva Ejjinja akikiridde gavumenti yazzeeko okwogera kyokkoona gy'abavubuka mu mbeera bw'abadde ayogera ku tteeka ly'okufa naawe ekyokulabirako nti ekiragiro kisinga etteeka n'ategeeza nti ne bw'alagira okukwata Kyagulanyi kisoboka. Ekiragiro kisinga amateeka kubanga bwe banalagidde
Kyagulanyi Omukwano. Wano abavubuka ababadde bavudde dda mu mbeera bongedde okusaanuuka nga baagala asooka amenyewo ekyokukwata Kyagulanyi naye kyakoze. Wano akkiriziddwa okwogerera n'asoma obubaka bwa Pulezidenti obusiima emirimu gy'omugenzi gy'alese akoledde eggwanga. Oluvannyuma omubiri gw'omugenzi bagusaalidde ng'okusaala kukulembeddwa Sheikh Ismail Mpanga Bumba, imaamu wa famire. Ku ssaawa 9 omubiri gw'omugenzi gutwaliddwa e Magombe era ng'eno naye abantu batono abakkiriziddwa okutuukayo. Ndi Julius Kafuluma, Godfrey Katongole ne David Tamale ku lwa Bukedde TV.